olw'ensonga nti nno tuli mu aftermath ya lockdown abantu beekyawa nnyo mu lockdown olw'embeera ensonga bulijjo nnyimba nnyo ennyimba eziwaana abakazi naye zino bw'oziwuliriza zirimuko wakasonso wakola booti kakati kolaba ennaku biki nti kyava kuba nti lockdown era abantu beekyawa nnyo beenyigira olw'embeera y'ebyenfuna na biki kane akantambulize ennyimba zange mu eyo direction nti couples zetwalina ennyingi before lockdown tezikyaliwo kati abantu baagala nnyo okweweereza amasasi wewanvuma nange kankukolebwetyo ate n'embeera yabikaluye bantu bangi baawukanye olw'ensonga ez'enjawulo n'okwekati mba njagala mbabuulire nti ate onoba negyolagawa waliyo ebizibu so abantu tugezaako okukola reunions ezo kulaba nti baagala nabaddawo okubeera kitukakatako ng'abasomesa kuba ntubuulira abantu nti wadde opapa okudduka ku muntu naye nejolaga tomanyi oze okola concert ez'enjawulo abantu basuubire ki ku mulundi guno kuba ebbanga libadde ligenderera okusinga njagala nnyo ekintu ekyo ekyenjawulo abantu ne bajja ne bakiraba wabula kyensobola okubasuubiza ti ngenda kukola my best saagala nnyo okwandiishinga bigenda kuba mu show kubanga ate kati abo tugenda kuba tubayitira ki wabula musuubire ekyo ekyenjawulo ate live music all the way tewaliwo omuyimbi agenda kuyimba CD kyetwagala ku mulundi guno abantu bakeere ku makya oba kisoboka ssaawa 5 waliwo abansanyusiza bagenda kusulawo neŋŋamba ate mwenjagala gye munjagala okujja n'ofuna akakutiya ku freedom ate okeere ku makya nga 29 well it's okay kirungi naye mbasaba mujje mukeera olw'ensonga twagala tutandika essaawa 10 n'ensonga abayimbi bangi abamperekedde naba tiktokers buli omu alina obbaako kyashokesinga ku stage n'olwekyo nandyagadde by 8 nga nze ndi ku stage n'olwekyo mwandiyingidde emisana show netandika 10 show za freedom city muzimanyi zigenda owera 10 ng'abantu redde bakoze eki bali mu mundu so kyekyo okay tuyanzwanike wandeka ngaona osulayo nekandeka nalaba nyana kwanza sirita tulina ate tumalayo nyuma gayinza okufiira wano nebagaba musajja ate olwaleero tutuuse nga 29 ku freedom city ate abadde ate naye kyenjagala okubategeeza abooluganda ekisooka njagala okwebaza kampuni yaffe EVANS Vision Group byonna nga emikutu gyonna bwe giri Bukedde TV West fenna bannaye mwebale kunzikiririzaamu buli mulundi gwendeeta ekivvulu bannaye mumbeereramu ne munsapootinga ne muntunda eri abantu bannaye mwebale nnyo njagala okukozesa omukisa guno okukoowoola abantu mwenna gye muli nti waliwo ekivvulu ekyamaanyi ennyo mu kibuga twakitumye another love abikalubye concert kigenda kubeera ku freedom city ku lw'omukaaga nga 29 mujje Chris Evans Kawesi mummanyi mu live music nze nsinga bantu bagamba nti nze nsinga okuyimba ennyimba z'omukwano oba oli eyo ng'obuusabuusa jangu ogenda kulaba ekigenda okuba ku freedom city njagala okwebaza Abitex Promotions okunzikiririzaamu nanteekamu ssente ate manager wange Simon Harmony Kiyaga ne tiimu yange yonna mwebale nnyo mwebalire ddala ku mulundi guno mbasaba tulina okukkiriza nti freedom city esobola okujjuza abantu ate bagijjuza naye ng'oyita eno mu nkuubo weetala twagala tutuuke nga tewaliwo okola ki w'oyita ate nga kigenda kubeerawo ku show yange ya Chris Evans Kawesi kuba mumanyi nti nze kabaka wano okusongoola abantu yonna gye bali freedom city operation esobola okujjula olwaleero nga ennaku z'omwezi 29 mwenyigirewo Saturday Chris Evans Kawesi mbali nze mmanyi kuyimba era kyengenda okukola tetugenda kubanga twogera tugenda kukuba muziki abayimbi bonna bamperekedde abula bwe tuvaawo tugenda kugendako e Masaka ennaku z'omwezi zijja kuba 3 lujja kuba lwa Sunday bwe tuvaawo tugendeko erukaya nga 4 Lwokutaano ate bwe tuvaawo tugende nga 5 Emitiyana nga 6 tugendeko Mukono naye nga shenkulu eri ku freedom city nga 29 freedom city olw'omukaaga lugenda kuba lwa mukaaga mubeerewo baganda bange mumpagire njagala okwebaza aba Arapex kunzikiririzaamu ne mumpa akasente kammwe bannange ne mukateekamu eno show kulaba nti show
etuuse nga buli muntu gyayogerako. Arapex mukimanyi nti bwe bakola tile adhesive asinga okunyweza tiles wano. Bantu bangi bakola tiles abawayisa akabanga nezivaayo biki olw'ensonga tebeekwata adhesive mutuufu, naye bonna bakozesa Arapex ojja bwoli ku kituufu. Okuyingira omutwalo gumu VIP 3 ate nga emmeeza kakadde. Abaagala emmeeza ndowooza tukwatagane nani? Tukwatagane mmeeza mbawe ya Bitex kambawe ya asigenda ba ya Bitex. Bitex akwasaganya bingi kubanga anaaba mulungi omwe enkofiira bweva ku mutwe negwa. So ayagala emmeeza kuba ku ssimu 0703 992100 0703 992100.